muto omuvubuka oyo gwe bagenda okuteekako emisango mbu ye yatta abantu abo omuvubuka oyo mu kika kyammwe omuvubuka gwe bajjako omusaayi nga ono ndowooza abadde anko we abadde taata w'omuto omuvubuka oyo gwe bagenda tuteekako omusaayi ogundi omusango mbu DNA ye esangiddwa ku bizibiti we battira abantu bali bakobokateeka osirike nti nabadde ngenda okwebaka ekiro nendabako amawulire ga Jala Trophy simanyi butuufu bwago mbu Jala Trophy ali mu intensive care unit I don't know bwe kiba nga kituufu I don't feel sorry kubanga omusaayi gwe nagunaabadda oba yalidde butwa oba bwakola buki oba nabagamba Jala Trophy ateekwa okutemulwa bwe kiba kituufu omwana omulenzi gwe bajjako omusaayi bagumugirako buddo poliisi egenda kukola bulungi nnyo ebintu nga bikwatagana bagambe basanze DNA yawattirwa abantu abantu abo batemulwa gavumenti ekyo nakyo nkimaze bannayuganda tujja wano netwogera ebintu ne mulowooza olumu tusaaga ani yalabye post CBS gye yataddeyo eggulo ekifaananyi nga pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu asisinkanye ali mu ofiisi ye ne Shamimu Malende radio y'obujjajja CBS FM yataddeyo ekifaananyi ekyo newandiika bweti oluvannyuma lwa Shamimu Malende okuwaayo ssente ku kitebe amaze n'asisinkana omukulembeze w'ekibiina Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuwaayo ssente ku kitebe Shamimu Malende amaze n'asisinkana Kyagulanyi oluvannyuma lw'okuwaayo ssente CBS FM radio y'obujjajja oyo alidde zabbibu y'abanyunyuntulwa amannyo tetugenda kunyunyuntulwa amannyo ga zabbibu lye tutalidde waliwo ekibonde ekiri emmenga awo nga kyo kyakwata gundi yakukuba nuupu kukuba Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lwa Shamimu okusasula ssente ku kitebe amaze finally n'asisinkana Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okusasula ssente kati bw'oyogera ku bikolebwa ku CBS nga bagamba mbuno oyo omwana alumba kabaka kino ekyambalo kye nayambadde sigenda kgenda yeeyo kankomaawo lwe nayambala leeyanja kujja bingi ebyabadde mu Uganda mu politics wa Uganda mwalabyeko anti Mugisha muntu batudde bade ekyambalo kino kyenyambadde olwaleero olw'ekisiibo n'olw'okukomandinga olutalo kiranzikiriza okusoma eggulire lino kyambalo gwe nkujjemu ate nsobola okujjamu nze sisaaga naye kale sigenda kijjamu anti etudde ali alabye amawulire g'eggulo anti yatudde mu delegates conference okutereeza okulaba gye bavudde okuva 2019 tebatuulangako kwogera ku nsonga yonna okuva lwe batandika mu 2019 okwogera akalulu akaggwa bwe kaali okwogera ku myaka 5 gino okuva 2021 okwogera ku kalulu bwe kagenda okubeera aka 2026 2031 anti tebadde webadde bweru wa ggwanga ebadde yagenda kuba kyeyo naye wakati mu delegates conference awo nga batudde delegates conference ate ekyazizza ne PPF FFP nayo nejja mu delegates conference ya anti
oba byembagambye mu bitegedde bulungi anti okuva lwe yatandika ekibiina teddangamu kukyogerako, teddangamu kwogera byali mu kalulu. Emyaka 5 tebatuulangako, bazze bikuba mu ttooki kati ate bakole delegates conference balabe n'akalulu akagenda okuddako. Ate wakati nga bali mu kisenge nga boogera ku byabwe ng'ebyekibiina bakyazizza ekibiina ekirala batule mu delegates conference yemu naye bannange Museveni oli musajja, Museveni oli musajja. Nti famire ya Gundi etudde okwogera mu ebyayo eby'omu famire eby'omunda nga beggalidde mu kisenge naye bakyazizza ate ne famire ya Gundi. Wakati mukwogera ebya anti ne mmwe basajja mmwe naye tubalaba olwo baagala okusikiriza mbubbo balina alliance eyaddala, balina kugamba omukwano gubasaza mu kabu anti ne Gundi ne mu kisenge buli omu atuuka okuva 2010 sabagamba nti okuva 2019 Museveni Mugisha muntu tayitangako mu ddiiro mumuwulidde kati nabagamba mulindeeko akalulu katuuke eyo oyo yabadde traditional politics wa opposition wa 5 years 5 years nga bazuukuka nabadde ndyawo nga zireeta FDC era waliwo embiranye ey'amaanyi ennyo omuntu ayinza n'okufa bannange ku luno FDC ekaye embiranye eri wakati wa Oboya Amuriati n'omusajja omugisu Nandala Mafwabi bwe muwulira omuntu afa nga mumanya FDC ekaye abaliwo mudduke mugende mwekweke. Ffe wano ku ASPC muwire twabitegeera 2022 twabagamba embiranye twabagamba bigenda kubeera ekiwanyi kigenda kubeera wakati wa Oboya Amuriati nani wabula ye Kikonyogo bw'aba ayogera akulaga nti obunkenko obuli wali bane mubeere bagumiikiza era omwogezi Kikonyogo bw'ati bwagambye Gundi anti omanya ayogera yenna asabuliza era kakati bane mumanyi kakati Oboya Amuriati kasobola Oboya Amuriati nga Oboya Amuriati awo Nandala Mafwabi nga mumanya kakati awo FDC ekomyewo Kikonyogo oba ayogera biki amalako nga tobitegedde nanga nanagira nkusinga n'okwogera mbwe embiranye eri wakati wa Oboya Amuriati ne kati kambabuulire presidential candidate waabwe ye Nandala Mafwabi temutawanana ffe wano ku ASP tubimanyi bye bayitanga ebyakabi kufa ebintu bya bulijjo. Waliwo kye nabagamba agenda kutandikira mu Mbale Heroes nga patron omusimbi omuyitirivu ennyo kike mutalabye kati mbwe obunkenke buli wali era yitawala amasanyalaze tegakukuba kubanga kati Oboya Amuriati naye bannange leero ndi mu kisiibo ndi mu butukuvu na butuukirivu kansirike neesonyiwa abantu wirebeera mukakkamu mu linnya lya Yesu abantu bonna ne baddamu nti amiina kansirike sina kigambo naye kye ngenda kwogera leero wire wamma weefuge mwana wange kale weefuge eyo nvuddeyo nabadde ndi awo nga zindeetera nnira mbwe abannira bagenda kutwalaga diaspora abannira bagenda kutwalaga diaspora era basookedde kata leero sigenda kukola fujjo lyonna abannira naye bannange mbuno bannayuganda tuyanguwe obutuuze bwaffe butuweddeko diaspora temwewandiisa okufuna ID Museveni gwatuwa obutuuze bwe Uganda ne bye munoonya tubimanyi wulira labayo. The people of Qatar, we will come to you between 4th and 17th August.
We will do our process at the embassy. The people of Qatar, oba bwe muteyogeza temwogera. The people of Qatar, 1st to 17th August. The people of Qatar. Kati no ID yange yaggwako naye sijja kujja. Ndi Munnayuganda si bayi national ID. Temugendayo temuregisteringa. Be mwaregisteringa e Uganda bonna bazifuna. Bannayuganda bonna be mwaregisteringa mwabawadde ID munonya ki mu diaspora. The people of Qatar. The people of Qatar. Mbulwa ayogera oluzungu mbuno yasoma yeyogeza ebya egundi ebyabalungi ebyabaana ba Nuupu. Ne obwana bwenare mu bukadaga bweyogeza oluzungu. The people of Qatar. Embassy in Doha. In Doha. Qatar. In Doha. We will come to you between 4th and 17th August. We will do our process at the embassy in Doha. In The Doha. people in the United Kingdom, we will come to you between 14th and 21st September, and the process will be at the Uganda High Commission in London. The people in United States, we will come to New York between 23rd and 25th September, Washington, D.C., 26th to 28th September, and we will be in New Orleans, the Ugandans living there, to begin to have their paperwork ready. By pre-applying, the link is available on our portal, so when we come to you, the process takes a shorter time. Mbunno obutuuze bwaffe butuweddeko e Uganda buggweko. Nedda buggweko. Nze sigenda kujjayo kwewandiisa. The people of Qatar, from 1st to 17th at the embassy, Uganda embassy in Doha. Tomalako mafuta gange ndeka kansirike. The people of Qatar. Mbwe obutuuze butuweddeko. Siri Munnayuganda lwa ID. ID zizendaba. Ndi Munnayuganda lwa ID. Nze sigenda kwewandiisa, sigenda kujja. Abe Uganda bonna abewandiisa mwabawa. Uganda yonna yafunye ID. Mumanyi abantu abewandiisiza nga temunnabawa ID mbu munoonya ffe. The people of Qatar. Ate nza n'okujja kwembase ne mbakubirayo empi. Naye awo kisingako byonna sijja kujja. Mbu the people of Qatar in Doha. Beeyogeza ebyabalungi naye bonna nga baweddewo. Kama nkwebaza okumponya NRM ekitiibwa n'ettendo bikuddire Mukama weebale. Mukama ekyo wakikola wamala sikubanja. The people of Doha, Qatar. Mwe bannayuganda temuli bannayuganda lwa ID. Ebyo Yesu yajjanga omuntu ku lwa Sabbiiti. Yesu n'agamba bw'ati. Omuntu si yaliwo ku lwa Sabbiiti. Sabbiiti yeriwo ku lw'omuntu. Omuntu waddembe okola kyayagala okukola ku Sabbiiti. Kakati Yesu n'atandikirawo okumenya buli kimu. Bannayuganda tetuli bannayuganda lwa ID. Bye munoonya mbimanyi. Bannayuganda bonna mwabawadde ID. Musooke bannayuganda e Uganda. Musooke bannayuganda bwe bamaliriza mujje. Nze sigenda kujja. Ate yange yaggwako. Ate ndi Munnayuganda. Ate sijja kujja. Wamaleka nveeyo eyo ngende mu bye ngendo bagamba. Programu nga bwe yino okubeera nsooke nve ku people of Qatar Doha. Nalabyeko abantu abali mu Nuupu abaagala kaadi, abaagala okwesimbawo ku kaadi. Tuli nammwe ku mutendera gumu oba tuli ku byaffe nammwe muli ku byammwe. Ani yalabye olukuŋŋaana olwabadde e Kakuuto ewa Jofule Lutaaya?
ebigambo Geoffrey Lutaya byayogedde mwabiwulidde mugende ku mawulire muwulire Geoffrey Lutaya biki byayogedde. Geoffrey Lutaya akakasiza ddala nti n'ekisanja ekijja ali mu opposition ye ekimutwalayo agenda kukwata gavumenti eddookooli ekola oluguudo olwo simanyi olwawa simanyi buno oluyitawa olwo ddu lwe lumutwala gavumenti ate okujinyiga ekola oluguudo olwo eyiyo oba eya Museveni naye bannange Lutaya temumuwa kaadi. Lutaya obwongo bwe bwalemera mu opposition tetudda mu opposition myaka mirala 5 bannaye mbabuulira. Lutaya yagambye tebalukozeeko ekitundu munnonde enzireyo nkwate gavumenti eddookooli oluguudo olwo lulina okugwa. Ogenda kukwata gavumenti ya Nuupu eddookooli naye bannaye Mukama ngoba omwoyo gwa opposition mu bantu b'enkyukakyuka kati. Lutaya yatugambye kyagenda okukola gavumenti ya Museveni ekisanja ekijja Katonda yakimanyi. Natunulidde amawulire gali ne ngamba naye Lutaya lwaki onnumya omutima? Lutaya tebakuwa kaadi. Senga nze mbadde nzigaba nnyabula ekyo kyokka mbadde sikuwa kaadi. Wameeyo nvuddeyo. Njagala okubuulira abantu ba Nuupu nga ngenda mu puroguramu y'olwaleero. Nalabyeko Latifu Sebagala nga bamubuuza ku nsonga zeki bw'otafuna kaadi osigala omusajja yalwanye n'ekibuuzo wabula nga nze mba nnyina okusinga kubanga abantu bange mmwe kati kansooke mbabuulire bulungi okununula Uganda okuweereza Uganda okulwanirira Uganda okugatta ettaffaali ly'oku Uganda tekikoma mu byabufuzi kankiddemu. Okuweereza Uganda okununula Uganda okulwanirira Uganda okugatta ettaffaali ly'oku Uganda oba okubeera ow'amaanyi n'ow'omugaso mu Uganda tekikoma kwesimba ku kaadi za byabufuzi tekikoma mu byabufuzi lwakuba syndrome Museveni syndrome yatukwata n'atufunza obwongo n'atulaga nti awo wokka we wali okuweereza oba okununula oba okwogerwako oba okufunamu oba okuba ow'akabi nti kikoma ku byabufuzi ku kaadi nti era awo we wali okufa n'okuwona. Kakati sawa ya kulongoosa ndowooza zaffe tujjemu Museveni syndrome. Museveni siyo leetu agamba nti abantu naddala nga tugendera okuba nga tugenda mu kalulu kano ke tugendamu agambye nti ab'okukitebe balina okubeera abeegendereza nti tusuubira abantu bangi nnyo n'abaali baabula naye lwakubanga essaawa yakaka tugenda mu kalulu bajja kukomawo nti bino bye bibaddewo ku opposition zibaddewo ebbanga eryo lyonna nga bawuddiisa abantu babeerawo ne beffula abaliwo naye in actual sense nga be bakola birala nnyo. Akuwadde ekizampo essaawa ya kakati okulwanaŋŋana okulimu mu kibiina kya FDC. Jjukira FDC yasooka neyawukanamu tulina Katonga fact ne tubeera ne Najjanankumbi eye Katonga mwe muli omukulu Dr. Kanokiza Besigye I think Lukwago mwe muli Ssemujju Nganda yeeri ye Najjanankumbi jjukira Najjanankumbi kyekyali ekitebe ekikulu oba kaŋŋambe nti kyali kyekitebe ekikulu ekya FDC naye lwakuba waaliwo okusika omuguwa bano beeyawulamu kati ne bakola ebyabwe eno nesigalayo ate kakati amawulire galiwo nti ate nabo abaasigalayo bali mu kulwanaŋŋana nti omukulu Amuriat Patrick Amuriat Oboy n'omukulu Nandala Mafaabi mbo nabo beetwala akaguddeyo so nagamba nti mbeera ng'eyo ereetera abantu okuba nga just babeera mu kubanga babuddiisibwa nga babasuubiza ebingi naye ate obudde ne butuuka ne balemererwa obituukiriza.